Pastor Dr. Abed Bwanika ye mubaka wa Kimanya Kabonera yagenda mu parliament ku kade ya National Unity Platform kyokka embeera giyongera ne yegaana ekibiina ekira n'akivaamu n'ayingira ekibiina ky'ebyobufuzi ekya Democratic Front ekyazaalibwa Democratic Alliance nga kikulibwa Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba ye mubaka wa Kimanya Kabonera. Akaseera okuva lwe bava mu kibiina kya National Unity Platform bagenda ababaka ba Parliament mu kusooka baali bana okwali Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba, okwali Dr. Abed Bwanika, okwali Kakembombwa, then ne Juliet Kakande. But later omubaka wa Nakifuma n'abeegattako oluvannyuma lw'okubanga teyaweebwa mukisa ogwa kuddamu okwesimbawo ku kadi ya National Unity Platform. Embiranye ebadde y'amaanyi era kibadde kizibu nnyo mu kuwenja akalulu mu bitundu eby'e Masaka Dr. Abed Bwanika okwogera n'atayogera ku kibiina kya NUP n'atayogera ku Kyagulanyi Ssentamu Robert. Kibadde tekitwala wadde eddakiika wadde embeera yonna entono Oweekitiibwa Mpuuga okwogera ku rale y'ebyobufuzi e Masaka n'atayogera ku Kyagulanyi Ssentamu Robert. Wabula Kyagulanyi Ssentamu Robert ne National Unity Platform oluvannyuma lw'okuba rale y'ebyobufuzi e Masaka yagaanira ddala okwogera ku Oweekitiibwa Mpuuga n'agaana okwogera ku DF kubanga nga bwe nakutegeeza nti baali basuubira nti Kyagulanyi agenda kuba ataakinga olwo bafune omuwaatwa n'omulandira we basobola okuyita okumukuba okumuvuma n'okumuzannyirako ebyobufuzi. Ekyo bwe kitaasobose Abed Bwanika ayogedde kaati n'agamba abantu b'e Masaka nti Kyagulanyi yazze wano nze teyanvumye, sirina mutawaana naye kaatanvumye. Kati asobola okumulonda ayagala okumulonda muwa akalulu enduulu n'eraya. Era n'ategeeza nti olw'okuba bonna bali mu byabufuzi ate nga ye wankyukakyuka talina ngeri yonna gy'agenda kugaana kuwagira munnankyukakyuka ate atandika okwekwenyakwenya ne gavumenti eya NRM. Enduulu n'eraya. N'agamba nti ekirala nze sinoonya ntebe ya bukulembeze bwa ggwanga, entebe yange gye nnoonya ya bubaka bwa Parliament. N'olwekyo ku ky'obubaka mu Parliament mumpe, ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga oba mulonda Kyagulanyi mumulonde. Tetulina candidate kwe twaze kuvuma, tetulina candidate kwe twaze kulumba. Mukulu Kyagulanyi bwe yabadde muno nze nsaawulidde nga nvuma kati sirina wenyimirira nti ngenda kumuvuma muvumira ki? Abaagala omuwa akalulu mumuwe, kakiddemu mukiwulire. Abaagala okuwa mukulu Kyagulanyi akalulu mukamuwe. Bwe yaze muno teyatulumbye, nze sirumba muntu atanumbye. Ekyokubiri nze sivuganya ku bwa president kati sivuganya na mukulu Kyagulanyi, nze njagala bwe MP wa Kimanya Kabonera. Obwemupi bwa Kimanya Kabonera nannyinibwo ye mugalati ya Dr. Abed Bwanika n'omubwati. Ekyokusatu nze ndi wa nkyukakyuka era omuntu yenna ali mu nkyukakyuka bwe tugenda mu lutalo tuteekwa kukolera wamu ng'ab'enkyukakyuka. Mu kibuga kyaffe kino ekya Kabaka kino ffe aba DF ffe tulina bamemba ba Parliament Saidi Erinnyendo Mukungwe, Honorable Masasi Mpuuga Nsamba. Omubaka omukyala y'ono ava okwogera ono Juliet Nakabuye Kakande basaba tumuwe obuwagizi. Meeya w'ekibuga tulina omu Oweekitiibwa Mulindwa Michael Nakulusana. Meeya wa division tulina omu Joseph Masiale Sekeba. Dr. Abed Bwanika nabagamba
amazzi nyakyayo obuginga bwe bukola ki bwe buwola. Naye nange saabatawaanya naye mbawulira abamu mukeerera ku ffe mutuvuma mutuvumira ki twabalekera ekifo era ne tugamba abantu baffe tuli bankyukakyuka mutunule mube enkyukakyuka muweemu omuntu asobola okukulembera enkyukakyuka kati mumbuulire obuzibu buli luddawa bwanika ono n'empuuga ekiba kyaya fitina katonda eyampa amagezi saaliyo eyagawawo naleba mpuuga amagezi tewali yaliyo mukkirize nti mu byamagezi mubeeramu abasiŋŋana abantu ekiba tukyaya fitina byetukoze byeyogerera mu kisanja kino natandika ogaba bulangitiza abakadde mu kisanja ekijja buli mukadde yenna mukimanya akabonera ng'olina emyaka 7 n'okudda waggulu ŋŋenda kuwa bulangiti y'omugalatiya bulangiti oyongereze ku gy'olina weebikke munda muli obugume ate eyange osobola okugolokoka ku ssaawa 4 tugenda mu palamenti n'abaana ababiri tuteekeyo etteeka bakendeeza emyaka kwe baweera abakadde akasiimo gidde ku 65 kubanga bagenda obbawo akasiimo ng'osigaliza emyaka 5 osigaliza 4 oveewo twagala bagikendeeze tukakase nti abakadde baffe bayambibwa ngambasaba obuwagizi akalulu mukawe omugalati ono omubwati mugende mukanoonye mwogere n'abatali wano mu kisanja kino natandika ogaba bulangitiza abakadde mu kisanja ekijja buli mukadde yenna mukimanya akabonera ng'olina emyaka 7 n'okudda waggulu ŋŋenda kuwa bulangiti y'omugalatiya bulangiti oyongereze ku gy'olina weebikke munda muli obugume ate eyange osobola okugolokoka ku ssaawa 4 tetulina kandidate gwe twaze kuvuma tetulina kandidate gwe twaze kulumba mukulu Kyagulanyi bwe yabadde muno nze saawulidde nga nvuma kati sirina wenyimirira nti ngenda kumuvuma muvumira ki abaagala omuwa akalulu mumuwe kankiddemu mukiwulire abaagala okuwa mukulu Kyagulanyi akalulu mukamuwe bweyaze muno teyatulumbye nze sirumba muntu atanumbye owemwe ekyokubiri nze sivuganya ku bwa pulezidenti kati sivuganya na mukulu Kyagulanyi nze njagala bwemupi mwakimanya akabonera oyogedde dokita obwemupi bwakimanya akabonera nannyinibwo ye mugalatiya dokita Abedi Bwanika n'omubwati ekyokusatu nze ndi wa nkyukakyuka era omuntu yenna ali mu nkyukakyuka bwe tugenda mu lutalo tuteekwa kukolera wamu ng'ab'enkyukakyuka mu kibuga kyaffe kino ekya kabaka kino fe aba DF fe tulina bamemba ba palamenti saidi eri Nyendo Mukungwe Honorable Masasi Cook Ansamba omubaka omukyala yono ava okwogera ono Juliet Nakabuye Kakande basaba tumuwa obuwagizi meya w'ekibuga tulina omu ow'ekitiibwa Mulindwa Michael Nakuls
Namusana. Meya wa division tulinamu Joseph Masiale Sekeba. Dr. Bendi Bwaliko nabagamba nywa mazzi nyakyayo obuginga bwe bukola ki bwe buwola. Naye nange saabatawaanya naye mbawulira abamu mukeerera kuffe mutuvuma mutuvumira ki twabalekera ekifo era ne tugamba abantu baffe tuli bankyukakyuka mutunule mube enkyukakyuka muweemu omuntu asobola okukulembera enkyukakyuka kati mumbuulire obuzibu buli luddawa Bwanika ono n'empuuga ekiba kyaya fitina Katonda yampa amagezi saaliyo eyagawawo naleba mpuuga amagezi tewali yaliyo mukkirize nti mu byamagezi mubeeramu abasiŋŋana abantu ekiba tukyaya fitina bye tukoze byeyogerera mu kisanja kino natandika okugaba bulangitiza abakadde mu kisanja ekijja buli mukadde yenna mukimanya akabonera ng'olina emyaka 7 n'okudda waggulu ŋŋenda kuwa bulangiti y'Omugalatiya bulangiti oyongereze ku gy'olina weebikke munda muli obugume ate eyange osobola okugolokoka ku ssaawa 4 tugenda mu palamenti n'abaana ababiri tuteekeyo etteeka bakendeeza emyaka kwe baweera abakadde akasiimo gidde ku 65 kubanga bagenda okubawa akasiimo ng'osigaliza emyaka 5 osigaliza 4 oveewo twagala bagikendeeze tukakase nti abakadde baffe bayambibwa ngambasaba obuwagizi akalulu mukawe Omugalatiya ono omubwati mugende mukanoonye mwogere n'abatali wano mu kisanja kino natandika okugaba bulangitiza abakadde mu kisanja ekijja buli mukadde yenna mukimanya akabonera ng'olina emyaka 7 n'okudda waggulu ŋŋenda kuwa bulangiti y'Omugalatiya bulangiti oyongereze ku gy'olina weebikke munda muli obugume ate eyange osobola okugolokoka ku ssaawa 4